abasajja abo Mukama Katonda wange owebale kuleeta Kyagulanyi tetwandibategedde bandituliridde mulinga bigenge kankobozi kati goddaawo nolowooza nti nze nanyigira bugingo nga munyigira kuki kudiru twateesa kuki nga munyigira kuki okumutwala mu kooti ogenda mu kooti nze nali mugaana obutayokya bitabo bya Katonda nze kubuweereza wulira kubuweereza bwa House of Prayer Ministries okiwulira nyinza okugamba nti nyinako ekitone nnyo ebitundu nga 35 ku 100 paka we namutwalira mu kooti. Waliwo interview gye nalabye gye yakoze ng'agamba nti kya butaliimu omuntu okubanga oli musumba n'oleka politics ng'olowooza nti no politics wa bannabyabufuzi. Ekyo nakyagadde nnyo era Pastor Lozias Bugingo nakwagadde nnyo bwe wakoze statement eyo. Era lumu tuba tutambula nangamba first son yankubiddeko akasimu naye abantu abo si balungi mbasaagala kwesembereza ki bintu bya politics saagala kuyingiza politics mu gondi yange ne mugamba yakubidde nti ye ne mugamba you are a target if you have these people era twali ku Bati Valley amanyi nti nno oyina ky'omugattako ne mugamba nti kakati bwabanga first son yakubidde he pretended to kuba omanyi lwaki yagamba nti yali tabyagala yali talina contacts n'abantu abanene kati ate nga bakamaabe ulira nga bakamaabe nga bono gamba nti abaamuwa ekituuti baali connected mu State House. Nze omusajja namulabako ekintu kimu ekintu kye yalinga talina ng'omulala kiina ng'akivumirira kye yalinga talina tolina access kutuusa Mengo wa Katikkiro oyina kuzaalawa abagenda Mengo nawe bakuyita okitegeera tolina access etuuka wa President Museveni era yabuuliranga nnyo enjiri ng'agamba President Museveni ne bwajja tetulinaawo kifo kye kya njawulo owulira enjiri eyo You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu ebiri ku esatu, wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akaunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe, era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina ky'olaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku ssimu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Muhoozi Kainerugaba owulira otya nga mutabani wo gw'oyagala ennyo eyakamaliriza mu Sandhurst nga waliwo amututte mu ttulugunyizo nga bwe bamutulugunyiza waalya bwe bamuleetera ekyokulya ali ku mpingu buli asanga kagamba wali ozzeekaawo neweefumitiriza nolowoozaamuko mu mbeera eyo kati bw'oba nga tokikolangako kano ke kaseera ofumiitirizeemu okimanye nti nno nga naawe bw'oyagala ennyo abaana bo nga bw'oyagala ennyo mukyala wo nga bw'oyagala ennyo famire yo kitaawo n'abantu abakukwatako
ne bannayuganda abalala era nabo mu butono bwabwe mu bubi bwabwe mu ndowooza zaabwe era nabo beetaaga eddembe lyabwe mu ngeri emu oba endala. Otherwise k'okufa tteeka oba oyagala oba toyagala ojja kufa ate mugenda kufa bubi naye ate nga mukyalina akaseera ak'okutereeza bye mwonoonye. Okimanyi nti nno bino bye baali mu kukola ebyokutwala amagye bagala gatwala mu Gaza. Tesobola butayita anti bulijjo babikola ne bajja oluvannyuma kakati bakireese ne bagamba nti mwatugamba nti tulina okuleeta etteeka wano naye baleese ebintu bya kivandulo tulina okuleeta etteeka mulina okutukkiriza tukimanyi bulungi nnyo nti ababaka abasinga obungi abatategeera batalina amagezi abali mu palamenti ya Uganda ba NRM tebalinayo kintu kyebagaliza Uganda kirungi wabula okulaba ng'eggwanga lyaffe lisaanawo era bwe baleeta tebagoberera n'amateeka bw'oleeta motion kati ng'eyo omanyi mulimu biiru ezandibadde zitwandise ezakiyita mu lujja okitegeera nti minisita ajja kujja apresentinge motion I present a motion nti mbadde nteesa abantu bonna abagenda mu kibuga bw'oba ng'oyingidde ekibuga ne bakulaba ng'owandula amalusu ku kkubo oba ng'osuula kasasiro ku kkubo twagala omuntu oyo asibwa emyezi 3. Ebyo bye byandibadde byetaaga okugamba nti abantu balina okubeeramu empisa okitegeera teweetaaga nakuddaawo nti akawaayiro bwe kati owandudde bakulabye nti ye ate twagala kujjawo ddusu kugenda ku testinga DNA nedda ffenna tukirabye naye ekintu ekirimu kyewandiyise nga munoga constitution ng'omuntu ateekeddwa okuwa obuvunaanyizibwa oyo ye yamulonda addemu amubuulire ku birowoozo bye ku nsonga ng'eyo mwe ne muleeta ekintu mu palamenti olw'okuba mulina numbers ne mukiyisa just for formality. Uganda parliament oba tugaye government ya Museveni is a criminal regime that has a stamp in its hands. Government ya Museveni eringa bonogamba nti no ye government ekulembera abatujju naye nga balina kyewandiyise constitutional mandate okukola bye bakola nti ne bwoba oyina woyagala okubawaabira bajja kugamba nti aha president yasaako omukono naye nga president asaako omukono ku kintu ekikyamu kino kankikugambe okutwala amagye ga Uganda mu Gaza si kyekyandibadde kisinga obukulu si ye priority y'Abannayuganda naye it is a deal nti Museveni akimanyi nti tasobola kubeerawo mu Uganda nga ye president nga talinaayo kyewandiyise machinerism somewhere else. Kasita baalabye nti ebye Somalia Abamerika bagambye nti biweddewo kati diirwe eyo kyajwandise hot cake Abamerika babigyemu ente ebye Somalia babigyemu enta naye kati ono engeri gyakimanyi nti nno muntu wakukola njawulo ku baana bano nawulidde eggaayo ono ono gaayo wa defense yani oyo omusajja kiriwa kiwanuka nze oyo mulaba ndaba nga sitaani ng'agamba nti yalina statement yandayogera nga alingaga nti ne Uganda weekakasiza amaanyi gayo ngegezi nerwanako eyo kuba eno ffe tetulina nnyo wetulwanira kati abantu batuula kati bwe bagenda eri ne bakagaza emmundu Uganda naye emanya wa weeyimiridde kati nno nze kino kankikugambe weewalanga nnyo okuweerera omuntu n'asoma amagezi amasome naye nga talina common sense kiryowa kiwanuka mu katwe kwako kiryowa kiwanuka osobola okutambula mu Kampala n'essimu yo ng'ojogererako n'ova ku Lumu Street n'otuuka ku Namirembe Road ng'essimu eyo kyagirina abula atengedde akantu kwakati yemu ku shop wano gye nasooka okufuna mbuuza kiryowa kiwanuka omanye basajja basoma alina degree mu kino alina masters mu kiri alina certificate mu kino naye tebakozesa magezi mazaali tebakozesa common sense kiryowa kiwanuka ye minister wa defense bw'obanga Uganda erina amaanyi lwaki otambula oyina emmotoka ezikukuuma kitegeeza nti Uganda is secure, Uganda is safe.
lwaki president wa Uganda bw'aba agenda kutambula basiba enguudo okumala essaawa 2? Common sense. Lwaki tayebwa omuntu gwomanyi nti no speaker of parliament ayogera bogezi, speaker of parliament atambula bamukuuma. Wano wakalaba abakuuma prime minister bameka, wakalaba emizinga emeka nga abayisawo prime minister gwandi badogama nti no ye muntu gwe tutwala nga president waffe wano mu Canada. Wano olabeko ku convoy ye zibeera emmotoka nga bologa bino BMC oba Cadillac zibeera nga 3 oba 4 oba kitegeera. Tosobola kulaba musajja nga avuddeyo akutte mundu olwokuba makkani agenda kukola ki. Kakati kye bayita okulaga amaanyi si kutambula na luseregende lwa byakulwanyisa mu bantu abatalina musango gy'oli. Kye bayita okubeera secure. Olaba e Rwanda tetuganye Rwanda bakwasa omukono ogw'ekyuma eri bannansi. Naye Kagame talina convoy nga Museveni gy'ayina. Ekyo badde okimanyi? Nze Kagame simutegeera bulungi abamu mumuwaana. Nedda Kagame yateeka security e Rwanda for everyone. Nze myaka gye mmaze nedooza neetaaga ogendako ke Rwanda. Nkubuulira nze nyina mukwano gwange yava wano yava wano ng'agenzeeko nga bano gagenze ku wa neighbor mukyala wa Musisinkana yagenda Rwanda n'amalayo wiiki namba. Oba kitegeera nze olwedde sibeerangako Rwanda naye nyinayo emikono gyange ababeerayo naye kyenkulaga tugambako kimu nze ensi eyo engeri gye bagikuuma like twali mukeeremu kale kanku ne batugamba nga tutuuse e Kigali ne batugamba nti muba mufuluma tewali waafuluma n'akaveera kyenzijukira nti twafuluma president simple. Nange nalimbaddeko ku airport ey'e Kigali nalimba South Africa saafuluma naye batugamba nti if you are getting out kati kankuwa ekyokulabirako wano e Canada bakkiriza omuntu okunywa enjaga naye bakugamba ngo ofuluma airport nti ensi ezimu tezikkiriza cannabis. So be aware ng'ogenda ng'oli mu departure lounge naye ate bw'onooba ng'oyingira Canada ng'olina gy'ova yonna ng'olina enjagayo nga banogamba nti yiyo yakunywa si tolese bitereke byakutunda. naye eyabano gye bateekako gye basunsudde si kufubutuka eri n'ebitaaba by'ebimu. Osobola okutambula n'emisokoto gyo oba okitegeera era bajja kutunula bagambe nti alina cannabis ziri mmeka nti alina sticks 20. That is not a business. They will let you go. Oba ovuddewa oba otegeera kyenkugamba. Kati ensi bw'eteekawo security nga security ekolera bonna ebeera secure. Rwanda is a secure country lwansonga nti minisita wa Rwanda bw'aba atambula ku street talina nnyo njawulo ne mayumba 10 kubanga Rwanda tebalina gamba n'ogu mayumba 10 nkubuulira byonna byenkugamba bituufu. Balinga abali mu ssomero naye essomero eririna amateeka ate essomero eriyisa abayizi. Gwekimanyi nti no nze nyina abantu abakola ku gundi wali wenkolera nga be Rwanda naye tasobola nakwogera ku Kagame era bwe mukyogera Kagamba abaana balina n'olulimi wano boogera nakaama abaana balina n'olulimi ng'onteekamu obulamu olaba kyati omwana ayogera n'agayo omuntu mu lulimi lwonna n'olabako kyotegeera naye kati kyembadde nkulaga kino bakiryoba kiwanuka obusirusiru bwe balina bulabika buyonsi. Tolina kyogenda kulaga nti oli w'amaanyi. Okulaga amaanyi si kuteeka bwongo bwo at risk. Tusomye wano batusomesa insecurity nti omuntu yenna ayagala okuprovidinga security you must be like gwe nyine oteeka okuba nga oli secure to secure others in case of anything. You don't play the hero gundi victim. Mbolokuba munnange kati nze lumu naliko mu subway omuvubuka n'agenda akuba omusajja eŋŋuumi bano abavubuka like aba yali anywedde ki
nenga muli mpulira nsobola gayo oyo kumuwambagatira ne mugenda ne munyweza bwenti nenfuna abanyambako ne muteeka chini ya ulinzi ne instincts zange zanzizayo ne zimbuuza bwe wali osoma bakusomesa ki okay nti your life your safety first kati don't play a hero nga newammwe gyova abantu baffe enjala mu nsi yo ng'ogamba nti ogenda kukuuma mirembe mu Gaza ekkalamojja abantu baffe enjala bano abasajja bali mu ddiiru naawe they're not after like showing our might kiki kye tulina ennakasongola tukola amasasi naye tonnatuuka na ku level ekola kizungirizi tonnatuuka na ku level eziba binnya mu kibuga tonnatuuka level matiza bannayuganda nti omuntu asobola okulwala najjanjabibwa mu nsi ye natagiwa mu nsi ye kutwalibwa mu nsi ndala tonnatuuka ku level eraga bannayuganda nti no basobola okutambulira ku mazzi freely ne batambula ng'ogamba mbu ogenda kulaga maanyi mbuno simanya mugenze mu Gaza I mean nze peacekeeping missions zizo nanzagala Uganda twasoka okukuuma emirembe e Liberia actually ndowooza tuyinza okugamba nti that was the most legitimate peacekeeping mission Uganda has ever done in the history of its peacekeeping missions. The rest of the other peacekeeping missions zibadde ddiiru bebo bowulira ne bagamba nti no bagenze mu Mogadishu nti ye bannayuganda ne bagwa mu ambush nga bali babatunze n'owulira nti bagenze wano they are just like dealers bali mu bya ddiiru Museveni tasobola kusurvivinga nga talina ba machineries kubanga abaana bakola mu ssente kasita baategedde nti nno USA esazeeko obuyambi bwa kyewandise military aid ku Amazon ne bamanya balina okunoonyayo ekintu ekirala Museveni tasobola kusurvivinga nga talinayo like bintu ebyo bwebiti ebyo bya I mean kiri oba kiwanuka don't think nti no Museveni is going to be there forever akaseera kajja kutuuka obwo obusajja nga n'amayumba ge bazimbye tebasobola kuzisuulamu naye nga tasobola gisulamu si lwakuba nti nno ennyumba siiye tasobola gisulamu kubanga n'ebisenge bigenda kuba bimukaabirira abaana b'abantu be basibidde mu makomera oyo gayi nga badde atone general ng'akinaguka bukinagusi kyokka yaddayo ewaka abaana be ne bamukulisayo welcome back daddy newebuuza nti nabo abasajja nabo balina omusaayi ng'ogwaffe nze bwe mba nnoonya sitaani ntunulira musajja nga kiri wakyoluka ne manya nti sitaani alabika bw'atyo bwafaanana oba okitegeera kati tugenze e South Sudan omanye emisango gye tulina e South Sudan ku ddala ly'ensi yonna omanye emisango gye tulina mu DRC ku ddala ly'ensi yonna mu Central African Republic mu Somalia naye ate nze neewunya n'abazungu era abazungu bano kyombola nti no si balungi kwesiga nnyo kubanga ogenda n'olowooza nti no batukwatirwa ennaku sometimes nga tebatukwatirwa nnaku kuba nabo kati bafuuka baddiira abamu abazungu abamu osanga omuntu ng'akubira Museveni ekikopo nga si muddugavu muzungu yagezaako okusiiga akazigo naye ng'ebintu byonna bikyamu babiraba e Kampala naye nga bagamba no those are just this and that abasajja baatega bbomu okuva ku World Cup ekyaddondo ne batta abantu ne basiba abasiraamu nga babasibira bwereere basse abasajja bonna bwe balaba nti balina potential okufuna ettutumu nga beerwanako kulona omukyala ya Susan Magala ogwo omusango gwa Susan Magala ate gwayongedde okuba exposinga nkubuulira omusajja eyandibadde nga principal suspect kati principal suspect nze ndowooza omuvubuka aya ateekwa okubanga wa intelligence owulira anti teri omuntu asobola kukwata lwa opinion yo nze ndowooza bulowooza nti oyo gaayo oyo gwe bamitanga pato soma bamitanga pato kuba ebifaananyi byalabikako ko ng'ayimiridde somewhere neyaliko prime minister wa Uganda Ruhakana Rugunda Sam Kutesa thank you kakati abasajja abo omanya abasajja abo ebiseera kakati kankubuuze
Lumbu yayinza okuyimirira mu kifaananyi ne General wa gavumenti. Ati kati waliwo omuntu gwolaba ng'omwagadde noga nze bakube ku kifaananyi kati onaagaana Kakalamu nze sisobola kugaana muntu kwekubya naye ekifaananyi okitegeera naye omuntu yenna akkiriza omukuba naawe ekifaananyi ateeka okuba nga ayina ensonga lwaki akuwa ekifaananyi ekyo. Mulimu abantu balina ebifaananyi byange nga sibasisinkanako siddangamu yadde okubasisinkana naye nga nakkiriza nga babitiibwa abantu wonna bw'oba ogenze. Kati Kakalamu omuntu yenna bw'abeera mu kyewandiyise position eya kati nina ekifaananyi ne Ssemujju Nganda yali azze ku radio ndowooza gwe gwasooka okwekubira ekifaananyi n'abo abantu yali agenda bwati ku radio nga muzeeyi bankubye ku kifaananyi kale nankwatako bwati kakati yali azzeewa ku radio ng'okolawo nga bwali ku radio ng'okolawo naye nga tamanyi yali azzeewa kukolawo ng'akolawo naye nga tamanyi yali azzeewa ku radio yakusangawa kakati omuntu gw'osanze mu kifo gy'okyadde ulya omuntu gw'osanze mu kifo gy'okyadde n'omuntu gw'osanze obanga boga tomumanyi tomulabangako olowooza kiyinza okwanguwa. Njagala kati Kakalamu ogende ku street osanga omuntu omugee can I take a photo with you omusange busanzi ku street omugee excuse me can I take a photo with you olaba oba anakkiriza. There must be some connectivity boogera olulimi lwe lumu so ebyo sijja kubiyingiramu nnyo. Susan Magala yafa tasobola kudda nalabye mwami Lumbuye ng'abasajja bagamba nti Lumbuye Fred ebigambo byayogera bulijjo aba security n'aba gavumenti beeraliikirivu nti ebyadda bituufu information bituufu. Kakati bayongedde okuverifyinga nti omusajja ayino tiyakatandika. Lumbuye yatandika ndowooza 2018 nze nyina abasajja bempa ebimuli byabwe. Lwaki mpa Lumbuye ebimuli bye? Lwaki mpa Lumbuye ebimuli bye? Lumbuye muwe ebimuli bye lwa nsonga emu. He is not appointed by anyone. He is not working for anyone. He is not paid for what he is doing. But he has even saved so many people. Okufa kwa Jakana Nadduli Lumbuye yayogera naga nti Jakana Nadduli nkubuulira tambula boti ne boti naye tiyagenda. Okitegeera? Lumbuye na predictinga ku bya Muhammad Kirumira yali atandise olwo. Lumbuye yayogera ku basajja ayina abantu bayogerako awo era ne bagenda naga nakugambye kuba kitegeera. Lumbuye mu mbeera yonna oyinza okugamba nti ke kabiri akakoleza oluyiira olwasobola okutaasa empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gye yali awaŋŋangusirizibwa nga Pawozambu agenze mu bujjanjabi. Nkubuulira ojja kugamba mbu simanya bakola bwe bati boogera bwe bati boogera batya naye ogenda okugenda mu nsonda n'ensonda z'ebisenge okugenda okakananga amagezi amatuufu nga lwanga nti amazima amatuufu nga gavuddeyo. Bw'obanga osobola okubeera mu palamenti n'oteesa ku Fred Lumbuye Kajubi ne Baiban Politics Asiimwe kati kitegeeza ki nti waliwo n'abalala bangi nnyo nze nakugamba ojjukira mu kaseera we natwalira Bujingo mu kooti ku bya Bayibuli mwami oyo wali okumanyiko kigwa mwesi amwejingamu bwotyo nali seetaga kubanga nyina ekintu kye batera okungamba bulijjo ne bagamba omanyi naye oli naye nagenda omwogerako nga waliwo ensonga kati naawe era abantu ne bagamba naye bwana gundi oyo okutwala omusajja mu kooti mbwayokeza Bayibuli ye yali yagiwandiika baali beemanyi nga amumanyiko nnyo ebyama ebiri awo ebyamaanyi. How did you meet Pastor Bujingo by that? Munaye namusanga ku Dembe FM ye yansangayo nga kyaki etandika twali nakasero naye we namusisinkanira sijaga nti yali mwavu kuba yali already praise God yagirina avuga mpenkoni
praise God wale moloka mbu eyali mukodomi we oba yajimuwa ba la omukyala ono gwe yagoba Teddy Bujengo kati yali ayina omusajja simanyi mazima gaakyo naye nga bagamba nti oba omusajja oyo yali nanyini Hakuna Matata ndowooza kati oyo omusajja ayina moloka gye yali yamuwa nga bw'omanyi nti no oli mukodomi we ndowooza kati ndowooza no yayagala ndowooza ku ayinza n'okubanga moloka bayinza okuba baali bagiwa omukazi ye naaga dadi gikozese kati ng'emmotoka agirina ng'eriko number plate eriko praise God naye ng'emmotoka gyataddeko praise God yeeyo nga bano gamba nti bagiyita batya bannange Prado TX Prado TX kati awo wetusisinkanira nga tukyali e Nakasero yaleetanga ssente z'okusasulira obulango ku Dembe FM nga waliwo omuwala bamuyitanga Christine Nakyeyune gwe yakwasaganyanga naye kati Christine Nakyeyune ye yalinga bono gamba akola mu traffic abateeka obulango mu gundi nti nga bono bwe bujja okukubibwa schedule kati Christine Nakyeyune era banaye ebujingo Mukama Katonda amusaasire Mukama amusaasire kuba abantu bonna abamuzimbirako obuweereza bonna yabasenza luti yali tannakoleera mbuuza ensonga lwaki yali tannakoleera yali ng'atandise ekkanisa gamba bwotyo kuba yagenda okuva mu Ndeeba ng'eyemoloka agirina yali agirina yagenda okuva mu Ndeeba teyali bubi tomanyi nti no yagenda okuva mu Ndeeba ng'olwedde abbye omutwalo gwa $. Ate bakiteeka ku mawulire bamukuba mu mawulire nti no yabba ssente ng'obuuza nga Serwadda nene Serwadda naye ayinza obutakikugamba sikatiza nti mubbi kugambye nti yali abbye omutwalo gwa $. Ebyo biwanvu saagala bikolamu program gwe kitwale bwotyo anti nze tebantuuza mu bigambo nkubuulira ekintu kye nninako obukakafu kati afuna omutwalo gwa $. Omutwalo gwa $. ogwo kakalamu bwe nkuwa ssente bwe nzija ewuwo ne sikusangayo nensangayo mutoowo noŋŋamba siriiwo naye kwatagana n'oyo ali ewaka kati nze nenkubuuza nkwatagane noono buli kimu omwesiga nti ye kati ono goŋŋambye okukwatagana naye nemulekera ssente zo kati gwe ndekedde ssente zo nga maybe alinamu embeera egamba nti naye omusajja ndowooza mubanja ndowooza kankitwale bwe ntyo kati ogenda okukomawo ogamba nti waayi Matovu yakuwadde ebintu byange yampadde ebintu byo naye nabikozesezza ti yakuwadde ki ayina obusente bwe yampadde kale ogenda okuddamu okuwuliziganya nange nga kugamba nadde nkuleeteddeyo miliyoni nga 36 kyokoli ayina obusente bwe yampadde miliyoni 36 ez'omwaka nga bono ganga 2012-13 tezaali ntono zigulira ddala ettaka kakati oli bamuwa ssente za presiding apostle $1 omutwalo gumu kati n'atazimuwa yazeyambisa yazibba yazikumpanya yakolaki ekyo kirekera abawuliriza naye si issue kuba ababbi bangi nnyo Uganda kakati ng'alinamu kakati ne tukola twamwagala nno ffenna nze Wilbur Bina Baby waliwo omusajja mamita Jacob Omutuuze omanyi bwe mubeera ku radio nga mulina omuntu like nga banoga nti abakutte ku mutima mwenna bwe muba mukola ekintu kye mukikola with passion. Dembe FM ye yazimba Salt Media, Dembe FM ye yazimba House of Prayer Ministries. Kati ate mu Dembe FM mwabeeranga mu specific individuals abalina that extra effort gye baateekayo okulaba nga obuweereza bwa House of Prayer Ministries bulinnya. Bwe tugamba nti no to breaking it down, omukyala gwe Gambi Christine Nakyeyune kuba ye yali alina obuvunanyizibwa bw'okugamba nti oleese emitwalo 2
ngenda kuwa akalango kamu buli lunaku okumala wiki 3 kati ndoza Bugingo yasasulanga ayinza kubanga buli lunaku iziti buli lunaku simanyi kubanga ndoza yalina okusasula miliyoni zalinga kale we navira ku ddembe ery'ennene ndoza nga asasula miliyoni zalinga 4 omwezi oba zalinnya kitundu nedda buli lunaku programu ya Bugingo eyaberanga ku mpewo bagibalangamu emitwalo ndooza nga 12 n'ekitundu ekiro ekyo enjiri y'ekiro kati ate bano abalala abasumba abajjanga sima abasumba sima bano abadagala obajjukira ng'abadagala basasula emitwalo ndooza gyali 27 mu something almost emitwalo nga 3 eddakiika aga naye nga Bugingo alina package yes ndooza ya miliyoni 4 n'ekitundu kati nga package ya miliyoni 4 n'ekitundu bw'ogamba nti ogiteeke ku the calculate entuufu njagala nkulaga engeri gye twazimbamu obuweereza bwa House of Prayer Ministry tusigaye emitwalo 12 time was how many days do we have in a week 7 days ezo zibeera sente meka mitwalo 84 that is a week time was 4 milioni 3.36 mwamubbamu anti mbadde nkugamba kati buli lunaku program ze ezeza nga bano gamba nti ez'ekiro oyinza oga nti buli lunaku omwezi ezo zezandibadde sente zaazo kati ndowooza nga kwezo ayongerako ndowooza nga miliyoni 1 yammwe miliyoni sente zenjogerako za kampani za kampani nga bano gamba nti ayina obulango ayina program kwaberangako enjiri ku Dembe FM ate nga yasaawa namba nze mwennyini era kyokola bw'omwogerako wano naye ate sola emyaka gyenanga ngoba birooto gwe nali mpulirizanga buli kiro kyoyogera nti kati kyenkugamba nti yali alina essaawa namba naye ng'engeri gyekiri nti programu yayongeranga ku radio ng'oyinza ogamba nti omanyi okuyoola omugeto kati ate on top of that ng'ayina akalango ndowooza mu buli awa mu buli awa ayinza okuba yali ayinamu akalango oba yali ayina obulango obutono naye nga Christine Nakyeyuna amwagala ng'omuntu nga n'okusaba gy'asabira kati ng'amuwa obulango kati nga tugenda mu hot keys omanyi ze bayita hot keys gy'okubira akalango ne batasobola kukalaba ku gundi ku schedule okitegeera kati nga Bugingo banetwakubira Bugingo obulango bwa House of Prayer Ministries nga tuli ku Dembe enkadde most especially nga tebannaba kugigula neera ne bwetwagende egundi Namuwongo era twasigala tumukolera azininga kati nze nemwagala nnyo kati nkulaga bwe twasinkana nemusisinkana olumu nemusisinkana nemugana naye pastor olaba otya nyina program bagiyita tumutendeze ku Sunday kuva ku saawa 3 paka saawa 4 awe yesembayo mbadde njagala ojje twongere okunyikiza nagamba okay kirungi nnyo era eyo program yagiwa respect twakola ekintu ekyo ndozo okumala emyaka 3 ate nga naye ekola yali yanjawulo yali y'amaanyi nga waava okugenda nga kye tutakola ku program eyo tetwaweesangayo kimu kya 10 kiweebwayo Mukama Katonda akusaasire akusonyiwe nga tonnaba kufa kubanga weetaaga ekisa nze bwe navanga ku mpewo wira bwe navanga ku mpewo ku saawa 4 kwaddangako music sweep nga tukuba just music naye nga music sweep eyo etandika saawa 4 paka saawa 6 twabeeranga ku mpewo mu saawa eyo music sweep nenzijayo feeda music nasigala nga azanya naye nga ku mpewo takola ki taliiko nga ku mpewo kuliko Bugingo ng'oluusi tuyingira paka saawa 4 n'ekitundu nga tukyali ku njiri ya Bugingo era olumu kati mosinga mpita
naga naye matuvulwa ovakoleti kali awo nga omusumba mugamba manyi batugaye twavakoleti naye aga okay kale kati tujja kumaliriza mbudde naye nga 15 era tuzikima nze kubuweereza wulira kubuweereza bwa House of Prayer Ministries okiwulira nyinza okugamba nti nyinako ekitone nnyo ebitundu nga 35 ku 100 paka we namutwalira mu kooti awo ebyaddirira saagala byesibako naye paka we nakola ki paka we namutwalira mu kooti lwaki nkugamba nti teyali w'amaanyi kubanga twatambulanga naye nga nze nga bwetuva ku mpewo nga ntambulira mu mmotoka ye paka ku kyaki kati abantu ogenda okuwera nga banoga nti kati batandise okutuula mu parking kati batandise okutuula ebweru wano nga ndi naye nti kati batandise okutuula wabweru mu kisaawe nga ndi naye nga banoga nti kati bafulumye mu kyolwandise corridor ya theatre kati batandise okutuula ebweru yes nga ndi naye tugenda okuva nga banoga nti kati okwawukana naye ng'abantu batulira ddala paka eno wabweru almost nera naye ndoza ayinako ekisa yalina favor amanyi katonda bwakuwa okuganja katonda asobola okufuula owe nti owettunzi nga buli kyokola abantu bakyagala Lujingo yatuuka ekiseera nga ne bw'omusanga mu lujjudde ng'akola ekintu nga kikyamu nga bw'ovaayo n'ogamba nti yakikoze ng'abantu tebasobola kukkiriza ye feva gye yali alina okitegera kigamba nti nze yatuuka ekiseera ffe twadifendinga omusajja bane twadifendinga omusajja twawa twalera nze nalera tasobola kugaana ate siga omanyi omuntu akukkiriza okulanga frequency ya radio yonga ne frequency tenaba kugenda ku mpewo naye nga atogiragira ku radio ndala okitegeera yasooka n'agula salt n'agula yali kinaana ndowooza mumu 7 katonyeze mu something like that yali ya baba oya yali wa wano Kampala extension ya baba from the other side ne bafuna ebizibu naddayo ne bamuwa gundi endala yasooka n'awaana channel eyo nga yeesookerwako n'agifunira awo mukutu rather olunyiriri naye ate bwe yafuna 10 plus ate n'awaana n'agamba nti ate eno yewasinga eya baba yali tasobola gifuna lwa nsonga yali alina kubanga eringa bono ga repeater ng'erina ku broadcastinga ng'eri Jinja si channel ye Kampala kati ene Kampala wali ogikwatiramu eyo channel lw'ensonga nti it is an extension kati ate ng'ene Kampala bw'ogiteekako eyingira mu kaboozi yali agamba nti akalimu wekatandikira mu lunyiriri era singa eyo yagifuna yandirinnye ku si mugezi muyaye like ayina kye bayita logic yategeera omuntu n'amanya nti anti Bujinga asobola okutwalako omukazi nakuga olaba Katonda bw'atyo bw'akola gwe kino kikugamba waliwo ekiseera ekyatuuka nga ne bw'omusanga ku City Square nga yeerigomba n'omukazi n'okuba ebifaananyi ne bwe wandibaddewo n'abajulizi n'obireeta n'obirega abantu ku TV n'oga nti twamusanze ku City Square nga yeerigobaga naye basajja mmwe mulina effitina era mubonera wategwa mulumba mu free phase ne kati nkubuuza olwaleero bw'ogamba nti nno yabadde mu loogi enaakulabye waliwo agamba nti tekisoboka kati olwaleero njagala omuntu gwe atulaba olwaleero ng'olaba sokoleke ayina mukyala we era nze ebyo tebinkwatako oba azaale naye kyemuŋŋamba njagala kubuuza bannaffe mmwe abatulaba olwaleero okyasobola okubakanira omusumba
nenze sagala muyita musumba musumba kuba saaliyo nga bamwawula nenjagala olwaleero kamuyita Alozias olwaleero osobola okuwakanira Alozias bujingo ku kintu kyonna nti tasobola kukikola njagala oteeke mu comment section yaawo ate yakukuba kodi olw'ensonga minamu inyanga olina eri Alozias oluganda yali anjagala nnyo naye nze kati nze kankubulire njagala okukulaga bwe twagendera mu kooti nzina ebyagendera mu kooti bwe twagendera mu kooti yaki by that time nno nali ndowooza ndabika nali nkyali ku ddembe nali nkyakola ku ddembe naye nga ntandise n'okukola by that time yali takyajja ku ddembe olwo ng'ayagala concentratinga ku salt media kakati kwolwo nali gundi twalina bagiyita batya twalina crusade awo gye twagendako ku Nakivubo Blue kati omu ku basumba nandeetera kagundi nandeetera ka social media gundi nanga mukwano gwo bwayokeza ebitabo ngenda okulaba nga kuliko social media name Andrew Lolda kati Andrew Lolda nemugenda nemusaba friend request kati musaba friend request mubuuza musuddiyamu awo kankulage wano Andrew Lolda kubanze Facebook nazivaako ateeka okuba nga akyaliko Andrew Lol muzungu muna Uganda Lolda oba inzo kuba eno ngireta bya wano kakati nga musuddiya nga bannange mwe muliko ennaku zino Kanani mwe muliko mwayokyeza bayibuli ezitali mu nnyiriri omusajja nga yayitetegola ng'ayogera kumbe nze natandise dda obwambega ndi mutabani wa mbega tebuuza kiki naawe mbuuza omusajja musika ambuulira buli kimu ate kati ekiseera ekyo enjiri eyali ku Kanani mu kiseera ekyo yali ya bayibuli ezitajjudde mu nnyiriri nga yenjiri ebeera ku kituuti nga bakuba bayibuli kati nze ndi musajja mu Katuliki ekigambo okukola linnya si kyangu femu si nyangu ya controllinga yamusokka ate byonna nabimugamba tewaliyo kintu kituuse ku bugingo kyesaamulabulako sinze nsinza amagezi kuba ejjagamba amagezi gomuwanga lwaki gwe tewageewa n'obeeranga ye oba okitegeera ebyo mbimanyi naye nze nyina abantu bangi abantuukiriranga nkole kyaki nze mbeere nsumbe nsumbe kuba people have talents yes kakati lumu kansoke nzireke mabega katono nga tukyajjira mu mmotoka ku Sande kuba twasinkananga buli Sande wakati mu wiiki tetwayogeranga ne bugingo tewali akubira munne tusisinkana ku Sande ku program tetwewereza WhatsApp naye nga akimanyi ayinayo program ku Sande era abajja kujja oba kitegeera ate yakwatanga amasimu ebiseera ebyo nga omukubira abajja kukwata essimu ye kakati tusinkana Sande noddamu kusinkana Sande ejja kati buli Sande twagendanga twongerako ku congregation kati lumu aparkinga nga bomanyi Bat Valley aparkinga bwati mmotoka ye gundi kati nengera abantu bayingira kyokka nga ebweru eri munda bajjudde dda nemuga nti olaba kati kino kyolina bakiyita fame naye ekintu ekikyasinze okubeera ekizibu mu Uganda wano ekisinze n'okutta celebrities baffe they can climb to fame but managing fame kyekimu kubiza nemuga nti kakati olaba kyolina okukola pastor lekera awo enjiri ey'okuvuma these people are yearning for salvation abantu bano beetaaga okuddibwamu ebibuuzo byabwe lwaki ndibwe nti lwaki kino angamba junior ate kati awo tosobola kujja kigere ku muliro oyina kwongeramu bwongezi agabo baleke nze nja mbeesobolera kati nga ateekwa kusigala nga akuba bakiganda
Bishop Bishop Kiganda akuba ono presiding apostle yali alinawo engoma bantu abo ababiri abo bamutegeera mutata bamutegeera mukubanga ekyomukisa omulungi bonna nabasinkanako one on one nentegeera naye ate omusajja gwe bayita Serwadda ate ye ate bambi yamutegeera nnyo era lumu tuba tutambula nangamba first son yankubiddeko awo akasimu naye abantu abo si balungi mbasagala kwesembereza ki bintu bya politics sagala kuyingiza politics mu gundi yange ne mugamba yakubidde tiye ne mugamba you are a target if you have these people era twali ku Bati Valley amanyi nti no oyina kyomugattako ne mugamba nti kakati wawanga first son yakubidde he pretended to kuba omanyi lwaki yagamba nti yali tabyagala yali talina contacts by then n'abantu abanene kati ate nga bakama be ulira nga bakama be nga bono gamba nti abamuwa ekituuti baali connected mu State House okitegeera kati nga engeri gye yali tanaba kufuna that platform esobola penetrating through the system nze omusajja namulabako ekintu kye yalinga talina ng'omulala kiina ng'akivumirira kye yalinga talina tolina access kutuusa Mengo wa Katikkiro olina kuzaalawa abagenda Mengo okitegeera tolina access etuuka wa President Museveni era yabuuliranga nnyo enjiri ng'agamba President Museveni ne bw'ajja tetulinaawo kifo kye kyanjawulo ulira enjiri eyo kati gwe oyagala okufuna buli kimu ekikwata ku njiri ng'eyo okuva ku njiri eyasooka paka ku njiri esembayo gende wa Bishop Kiganda ku Kingdom Media oyo omusajja ye yasooka okutegeera amakulu ga iCloud mu Uganda kyebayita iCloud mu Uganda era nga balugamba nti singa iCloud eclashinga oba ecrashinga omuntu asobola okufiirwa ennyo mu Uganda ye Bishop Kiganda kuba alina kye bayita information eri solid ku buli muntu gwoyinza okulooza nti amatalinga gwe bw'omukwata obulungi asobola obbikuwa actually nalabyeko n'ennaku zino ku TikTok ng'ayogera ku abaana abamutwaliranga amaloboozi nga bagamba nti waliwo omusumba eyabali ebisiyaga namulabye nga si musanyufu kaga mbirina bwe banaba baagala nja kubiyita naye ate abirina kakati buli njiri gy'oyagala okwogerako esobola okujjukiza anti kati oba olina okukwata yagamba nti Museveni ne wajja mu kyaki tetulinaawo kifombo kya minisita gundi mbusimanya kya Lord Mayor gundi era atuulaawo tetulinawo neno tajjaayo kuba si musumba eri enjiri yali enyuma gwe eri enjiri yali enyuma gwe okimanyi nti owa bodaboda yatuulanga ne CEO nga nowa boda agamba nti nange nvimba oba kitegeera bino kati omanye ensonga lwaki kikyaliwo ekityo kubanga classification of people mu churches ejja because ozimbye ekkanisa teriyo muntu atayagala kumanya wa nga bonoga nti muntu asinga kusiga watudde kuba bw'oba obuulira enjiri ng'otambula ogenda watudde oyo omuntu asinga okusiga buli kkanisa ebeeramu n'abo namutebya biyita byennyanja ebeeramu n'ebyennyanja ebinene empuuta ziri ze bayita empuuta oba ontegeera kaakati ye yateekawo embeera eyo nga talina kkanisa tanazimba talina ttaka kati ng'agamba omuntu yenna gwe gy'ovudde bw'oba owulira nga onoonya Katonda gwe jangu funa akatebe kati abaafunangamu ku mukisa beebo abajjanga nga banene ne baagala omubuuzaako ng'amaze okukola ki ffe nga bw'amala enjiri nga tuddawo ku madaala ga Bati Valley
nga bamuleetera gundize uyu musajja bannaye simanyi yamukyusa babalanga ssente nga tatuddeeyo kuba mukyala we yabeerangayo nga babala kati nga bwe yavanga ku kituuti ng'atambula awo ng'ajja wano okugundi ku madaala nga bamuleetera open shoes ze nga bamugjamu engatto nga tukuba olwali nga tubeera awo nga tukuba olwali by the way nze kasa kankubuuze kati goddaawo n'olowooza nti nze nanyigira bugingo nga munyigira kuki ku ddiiru twateesa kuki nga munyigira kuki okumutwala mu kkooti ogenda mu kkooti nze nali mugaana obutayokya bitabo bya Katonda terwali lutalo ye yankubirako n'essimu naŋŋamba naawe weegasse sijuzi nga nkyali ku Dembe FM naŋŋamba ngolo ategedde nti ngenda mu kkooti naawe weegasse ku balabe bange nemugamba nti ate ntya pasita nayogerayo ekigambo awo ekirala kimu najjako essimu nze muntu ankolimira nange mukolimira kubanga okozeseza lulimi nange nkozesa lulimi tewaliyo Katonda gwe yawa abantu abali abomukwano bulira kati enkubuulira kati ekyenkulaga so nendowooza emboozi tujja giddako tujja kunyumya omanyi lwaki ennaku zino simutegeera waliwo interview gye nalabye gye yakoze ng'agamba nti butaliimu omuntu okuba nga oli musumba n'oleka politics ng'olowooza nti no politics wa bannabyabufuzi ekyo nakyagadde nnyo era Pastor Lozias Bugingo nakwagadde nnyo bwe wakoze statement eyo era y'ensonga lwaki nakwagala nnyo bwe wavaayo n'owagira General Museveni ne Muhoozi Kainerugaba lwa nsonga nti mmwe abalyoyi b'emyoyo buli we mwenyigira mu bintu nga eby'obukulembeze muleetera abantu okutegeera we bayimiridde kati ekibi kuddira kibi n'okiteekako sukaali nga naye kibi kuba ye Katonda ne Sitaani tebakolagana naye baali batuddeko wamu ne bateesa oba baali bateesezzaako osuubira mu mutima gwo olinayo ko olunaku lw'oyagala okera ku makya nga mwetunudde muli mu kasenge ne musumba Bugingo n'omwetondera ku kyaliwo kati naye nakola ki nedda nti wekibanga kiki kye neetonda mwali bamukuwa okay kale tugende mpola mpola kale neetonda olwaki njagala ombulira omusango gwe nazza ndabe nedda emisango sigira kati gwe mukulowooza ku olowooza mukwatagana ku ssaawa eno kati tetukwatagana olowooza lwaki temukwatagana talina kyanneetaaza sina kyemwetaaza ssaawa eno naye bwankubira essimu kyemwalina mu kusooka kyemwalina mu kusooka kyali kirungi kyali kibi tekyali kibi waliwo kyewandiise kangambe nti mu kusooka nga tannaba kufuna bizibu by the way ebizibu by'omusajja oyo ansonyiwe bitandikira ku kwokya bayibuli ebirala byonna ebyaddako bwe yamala okwokya wulira sinza kizibu ye yennyini yekizibu okimanyi nti kakalaamu wulira kakalaamu wulira baali babyogera naye nga basirise nga batyo byogerako okimanyi kakalaamu nti poliisi bwekusanga ng'oyagala okwetuga ekukwata kati ogiggulako olutalo olw'okuba yakutaasizza okufa oba weekuba mu kifuba n'ogamba si kyessi kati buuza what was my intention by the time nga omusajja oyo agamba nti zino bayibuli zirimu ennyiriri ezibulamu zino nkyamu eno yakwokya bla 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 nga bwe mwabirabanga ku mutimbagano waaliwo abantu abatamanyi kituufu kyakukola ng'omuntu ajja ne bayibuli gye bayita good news bible
Era by the way when natuuka mu kaseera ako munayongera okutegerera ebintu. Good News Bible bagikola in simple English. Nti n'omwana wa primary asobola okusoma Bible n'agitegeera. Waliwo Bible endala ezo ze bayita New English Version, NIV. New NIV terugira bakuwamba. New International Version, I think something like that. Kati ne babayo ne zino eza nga Bible bwaba yawandiika ekigambo thy obutegeera ebyo bwe bitye ezirina extreme English. Yes. Kakati omuntu asoma New English Version oba International ngezo zebasinga okukozesa mu makooti ne zino ez'abaana aba primary. I mean, abamakoti bakozesa olulimi luli. Abamakoti bakozesa ezo zibayita New English, New International Version, NIV. But zibakozesa nnyo lwaki eri light. Oba kitegeera kaganyanga okusitula. Tolaba mu America. Mu America baba balayira. Bible tebagikwata mu bbanga bwe bati. Agituzaako mukono. Ateekako buteesi mukono bwati. Kuba omuntu okimanyi nti natural omuntu asobola okuba nga akankana. Nti okukwata ekintu okiteeke mu bbanga bwe tusobola okukankana. Kakati mugundi bw'oba mu kooti they have something that is light, appropriate for that purpose. Kati tosobola kungamba kakalaamu nti omuntu atayina bukugu asobola okuba omusaale mu kulungamya ebya ekikugu. Era omusajja yali omu yampandikira akantu ako mu Bible. No, mugundi mu notebook yange nga nkola research ya abasumba bali basobola okumpa nkiyita ntya obuwagizi bw'okumutwala mu kooti. Nagenda basumba abasinga obungi ababalokole ne Kereziya ne Orthodox. It was a big project sebo sibyakusaaga. Omusumba yaŋŋamba nti Bujingo is suffering from a disease n'akiwandiika wansi. Musajja he is a professor. Naŋŋamba nti he's making comments on something he has no required knowledge about. Kingamba noga nti omuntu oyo ali mu kubaganya ebirowoozo ku nsonga gy'atalinaako bukugu. Oba kategeddaako. Naye muleke tomutwala mu kooti kuba bona omutwala mu kooti kigenda kutuddira ffe ng'abalokole. Obulokole tubujje wala bagenda kutuwera bagenda kutandika okugamba nti kati buli muntu okugenda ku kituuti olina okubeera nga olina degree oba diploma. Tebakikolanga naawe ate baali bakikoze ebibiri Rwanda. Kati ye kyali kimuluma ng'agamba nti kuba yali amanyi nti nno bonna baali babimanyira nga babiraba. Okitegeera. Kati okugamba nti ngenze mu kooti ne bawulira omusango gwange bulungi ne gubeera disposed of appropriately kyali kigenda kubaleetera a bad image eri obugundi obwo obulokole ye kye yali aŋŋamba. Naye nga kyonna kye nali nkola kyali kituufu. Kati wandibadde weebuuza ekigendererwa kyo matovu kyali ki? Nze ekigendererwa kyange kyali kyakugamba musajja toyokya Bayibuli. Ekyokubiri tolagira abantu kuzikuŋŋaanya. Ekyokusatu Bayibuli bw'obanga eno teriimu lunyiriri lw'oyagala waliyo endala gy'omanyi erimu olunyiriri lw'oyagala. N'ennyiriri olwedde eziri mu Bayibuli zimala. Teri muntu agenda mu ggulu lwakuba nti no Bayibuli. Kyekyokka. Era bwe twatuuka mu kooti balooya be ne bagamba nti tayagala kwokya Bayibuli. Aye naye yennyini yakyogera mu maaso g'omulamuzi kegamba niŋŋamba ekyange kyembadde njagala kiwedde. Kati ebiddirira byonna birala. Naye waliwo embadde nkulaga nti kyayogedde kyadde kirungi. Kiba kitegeeza nti nammwe abasiraamu bayimaamu bw'oba olina omuntu gw'owagira ow'ebyobufuzi muwagire. Gwe togenda kwesimbawo. Naye bw'obanga olina gw'olaba gwokkiririzaamu naawe muwagire. Naawe omukatuliki bw'otyo n'omuwangirikani temwekomomma. Muveeyo bwe kiba kikyamu mwekyogereko ng'ekikyamu.
bw'oba oyagala omuntu olw'okuba nti nno yakuwa ettaka n'ozimbako ekkanisa muwagire olw'ekyo ekikyamu kibeere kikyamu n'ekituufu kibeere kituufu. Tunoye kubeera nga bano abasajja balinga Naddibanga bano ab'ebyobufuzi ab'e Uganda. Walabako omusajja gwe bayita Lulume Bayiga. Lulume Bayiga yagenda n'agamba Kyagulanyi akomewo, yali ku Simba, ku Radio Simba, n'agamba Kyagulanyi akomewo tumulwanirire tulabe amukwatako. Tosobola kubanga oli wa opposition n'odduka. Tewayita bbanga ddene ne bakwata Lord Mayor. Omusajja y'omu teyaddamu kwogera ku kintu kyagamba nti nno omukulembeze omuntu ali ku level ng'eyo president w'ekibiina kyo PFF ne bamukwata mu ngeri gye bamukwatamu ne mutakolawo kakutiisa. Okitegeera kati abasajja ng'abo kyovula nti nno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nze yonna gy'oli mukama wange nze mbadde nsaba yongerayo n'ebbanga bino byogamba nti nkomawo e Uganda alindako abasajja bano katolabe kye basobola okukolera Uganda nga toliiyo. Olaba abasajja ba Munyagwa tulina we twali emabegakaawo nga akalulu kaakaggwa n'agamba anti kati akalulu kawedde nuupu mukkiriziganye mumenyeke mutese ne gavumenti abaana babate oba bijjukira ebintu ebyo. Naye ng'abaana bagamba nti ffe tetugenda kukola ki? Tetugenda kuteesa kubanga tebannaba kutuwozesa batutwale batuwozese. Okimanyi nti nno gavumenti yawadde abaana amnesty nga tenegotiatinze nabo nga bono ogamba nti bakole bagain, naye nga babawadde amnesty nga bono ogamba nti abaana babazitooweredde tebalina bujulizi bugenda kubaluma ate tebali willing kugamba nti no babate buti kubanga bwe babate obuti bagenda kuba basobola okwerwanako ne babawa amnesty. Amnesty eweebwa omuntu abeera convicted. Omuntu okubeera convicted mulina okuyita mu kye bayita due process etabangawo. Kakati abasajja bwe babatadde nga tewali wadde n'oguwa NUP eyagenza okubeeyimirira oba okubateeseza Bamunyago bagambye ne bano abasajja balowooza nti no simanya tuli basiru walabye Machete yenanyirira etama luli yagamba nga babati kati bamaze babatadde kati ali ku nviiri ani ava mukomera nga ayina enviiri ani ava mukomera nga afaanana bw'atyo. Omusajja yagendako niko hunger strike naye omuntu amaze emyaka 6 mu kkomera bwe bamutta ekyo nakyo kikuluma Munyagwa. Abasajja abo Mukama Katonda wange owebale kuleeta Kyagulanyi tetwandibategedde bandituliridde mulinga bigenge nga tulaba bakyuka baveno badde naye Museveni banaye mutuleke tukole projekti za Museveni bulungi nuupu mugiwe byerina okubeera nabyo mukkiriza abawangudde obwa ssentebe batuule mu ntebe zaabwe ate naabo abayina ebyo bavunaanibwa mukkirize babavunaani. Mu abalamuzi kansembyeyo kano abalamuzi mugenda kutandika okusala emisango gy'okulonda musale emisango egyo nga mukimanyi ogenda kusala omusango ng'otunulidde ssente otunulidde ogenda kwebaka n'omukazi naye bagamba okalya ddakadda mujja kukifuuwa nga mukizza munda. The Answer Channel, a solution to every situation.